Jose Chameleone va ku mwenge nenkwebaza Chameleone okugaana bano principle okujja okulaba Kyagulanyi ayina ettima omanyi Kyagulanyi amanyiddwa nga Munnayuganda akyasinze okwekubisa ebifaananyi n'abalwadde Kyagulanyi manyi ompuliriza bw'oba omanyi toyagala Chameleone Nuupu buli mwaka efuna 3.9 billion tulaga omutima ogw'ekisa oyalifutinga Chameleone okuva e Nakasero omutwale South Africa omutwale Turkey India oba US for treatment tukakase bamita Dexadaps lwaki mubaninga nyimba z'abali bano bajja bakola ebyesitaza ne mubaleka show yabaddeyo Sameka kiro yadde y'abaana b'abantu bakulu n'ekirabo ogenda mazina g'enkima oba osubire mikiro kukubako wajjamu empale naye n'agijjamu bintu biri bisatu ebiri expected ku mukazi STDs STIs HIV oba olubuto omukazi Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 nze Adam Kungu mwebale nnyo abatugoberera message yes abatuuliza ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 n'aba following ku TikTok oba following aba TikTok mwe n'abali kuno mbasaba mu sharing video yange eno okre mu sharing live yange eno tandike good morning abali e Uganda abali e Kampala abali e Masaka abali e Masindi abali e Jinja abali e Tololo abali London abali Washington abali Australia abali Canada abali New York California Texas Germany Switzerland abali e Nairobi abali e Rwanda bajjajjange gye bava 1922 abali Zimbabwe abali South Africa message eriemu temu giving up they should give up temu giving up omwaka guli kumukugwako alaba tayina kyafunye nange bintu bingi bye nali nsubira byesifunye neggulo nabadde mu office ku Sunday nadde nkola okyasobola bifuna mu week yes by 7:30 yesterday 7:38 nadde mu office ngankola nerere n'enkuba 12 ensanze mu kibuga ze kuyiya tewaliyo tiimu yali ekube gine wayo golo mu seconds 3 timu ya Man U nako lwajjo fabagire mpira yabadde zanya Man City Man City netukulembera M0 first half ndegwa nga yekulembedde second half negenda paka mudaka ya 87 netukuba golo ya ya source equalizer guba gunatiro okugwa netukube yokubiri netuba wangu kyesije tulimu gwaweddeko tegunnaba kungubwa ofa leero tugamba wafa 2024 or 2025 temu giving up ku dreams zammwe kino nkibagamba fena tulina challenges nawe bemulaba mamotoka gemwegomba balina amamotoka amalungi bemwegomba ate oluusi begomba mmwe kino nkibagamba kubanze Katonda ampadde omukisa nti mbeera n'abaloodi abamalayo n'amwavu asembayo nange dreams nnyingi ze nalina this year ne dream gyensinga okwebaza Katonda gyenfunyemu ndi mulamu omulamu yafuna abafiira mu covid tebalina kye baafuna as long as ng'oli mulamu Katonda ajja tuwa buli kimu ekyokubiri mukuume nga muli balamu mukuume yes abasawo mikwano gyaffe batuga nti kati endwadde zisinga ze tuyina ziva ku lifestyle do you work out odda onoweewumuzaamu wekka mmere kigyolya abantu bali emmere ng'ebisokomi ekisokomi kiwuka kibeera mu masa kiba kyeru ekisokomi kiri emmere okuva ku makya paka lwe buziba amasa you get it so no matter where you are oba oli Dubai oba Abu Dhabi oba oli Nairobi oba oli London oba oli Germany oba oli Masaka oba oli Masindi oba oli Mpigi oba oli Busoga message eriemu oli mulamu yisa akatambala mu maaso batugamba ebifo ebikyasinze okukyusa obulamu bw'abantu biri ebi bisatu amalwaliro gwakyali awo ng'ogamba nti omwaka guŋŋendedde bubi ng'oli mulamu gendako emulago olabe mu Cancer Institute gendako mu ICU ensambya enamirembe erubaga Nakasero Hospital Case Hospital olaba abantu abasiza abali ku life support lojja okwebaza Katonda nti oli bulamu
gwache kubagiza nti omwaka sigufunyemu kasente genda mu mochale mukwano gwange tamale mirundi ali mu mochale banji abatugenzeko omwaka guno owulira ekiragenda mu makomera Dr. Kiza Besigye ali apa prison Luzira Sebufu muganda wange ali apa prison bali Luzira amakomera ekomera enkuba bwetonya tiwali musibego bakiza kufuluma kati the mere fact nti toli mu ddwaliro toli mu mochale toli mu komera gamba Allahu Akbar gulumiza katonda ebira bijja kujja bino nonya sente za Christmas ani yazikutuma mpulidde gamba nti abakyala batubanja ensobi gye mukola to promising nga omukazi ekintu kino kiddamu baganda banga abasajja never promise to promising nga omukazi ekintu we should not promise never kubanga ajja kikubanja kikutame wetamwe nze era si promising mukyala wange ekintu okola bukozi kubanga abakyala bo mu promising ekintu nti ya wiiki ejja neggwako eyokubiri eyokusatu ng'atandika okugamba ba sisters be can you imagine Franka yangamba kino ng'agamba mikwano gye olwofuuse mulimba basuuleko busuuzi kiki kintu ne waliwe basaba mwami gasho ekyokusaba kirala nakusaba nagamba December eno ngati tolino nga kali nja kuwa no December eno mugamba nti tuli mu kulwana ekirala tokkiriza nga okumanya omukazi embeera gy'olimu kyoba oyina amabanja gakuli mu bulago kubanga lwali gamanyaya fake master ajja kumulimba omusajja oyina kubanga mpologoma oyina okulaga all the time nti oli ni charge ne bwobanga oyina amabanja gakutuuse mu bulago oyina okubeera in command tolaga bunafubu never ndizibuze never gwe ne bwova Kampala nga tolina wadde 10 gwe tuuka waka oteekewo embeera nti sente zaffe bajja tusasula enkya kubanga abakazi babeerawo ku hope waliwo ensuubira sawa yonna nze sisobola gamba mukyala wange enkya nti ngenda kugulira kino no kimusuulako buki busuzi kuba bwe mmala okimugamba ne sikituukiriza mu budde nfuuse mulimba ekyokubiri towanga omukazi ekintu kyoyagala kubanga bwe muneekyanga ekintu ekyo kijja kuluma muwe ekintu kyowulira nga ne bw'aba akuleseewo kwahiri nze oba kwaheri nzijukira ebigambo biwali wano oyogera ku kyebyapa n'ebirala waliwo omusajja gwe mbadde ngoberera nnyo ku TikTok awo bamuyita Muzeyi Kamali alina ebizibu ne famire ensonga za byapa kuteeka bakyala ku byapa bya ttaka n'ebirala ne ngamba mwami Gashumba kyeyayogera wano sisobola kyali kituufu ne aba Airtel mutereze network yammwe aba TikTok bali mu kuŋŋamba nti network eri weird mutawana teguli mu studio we have the best machines in the country radio 4 ye radio yokka mu Uganda ekola a syndicated show abemasindi ne batuwulira tukuba okuva wano paka ku boda ya Arua ne tukuba okuva wano paka mutukula ye radio 4 yokka yekikola ekyo kikola mu program etuga every Monday era gwe bwoba olangira wano manya the entire country ewuliriza sawa 3 paka sawa sibawo omukono gwange mundage radio emu ekikola ffe tusinzire Kampala ne tukuba okuva wano paka Arua tusandikire eggwanga lyonna otegeera boda ku boda ne tukuba paka Ntoroko ne tuba tukuba paka Mutukula that's radio 4 era bwolangira wano oba omanyi nti kyolanga abantu bakikoze eki bakiwulidde ekyo kyobadde ogamba sisobola nze nsobola okuteeka ebyapa manya ga mukyala wange n'abaana Franka Gashumba koma mukyala wange erinnya lye n'abaana mwenanga kwe muli nze ne bwemba omanyi babakazi bamanyi ffe tusooka okufa naye abantu abo batujooga sebo mu mayindi y'abakazi bamanyi okugamba kati bw'ofiira wano otuleseewa ye tayinza kufa nti andeseewa bwenva wano omusajja ono muleseewa otegeera kati bw'ofiira awo tuleseewa kati kanteeka ebyapa byange manya ge n'abaana be bali birya ebyo byabwe ate nze nze mu bulamu bwange siragangako muwala wange nti kino kikyo alina okukola ebibye ffe kitaffe yatugamba jjajja mwe yampaaki bino bibye taata waffe was a certified conservative African man esooka yatugamba ti talirera muzzukulu ekyo kigaana ozadde omutwalire era kitaffe yatugamba nze mbawulira mwanzenwa zammwe ezo yazitanga nzenwa mwe muzaale obwana eyo maama waako bw'ali kaleeta wano yakamugubya no nja kalisiivinga bw'amala okulinnya taxi nadde Kampala nga twale ku poliisi tinooza akaana
Yes yatugambanga nti mwani yakulire wajjajja mmwe lwaki mundeetera abaana bammwe kumwani gwe saawerera kumwani gwe saawanga mmere yakulya ate yali mutuufu era kitaffe yagenda okufa ndayiranga ntya Katonda nga talina muzzukulu waka tayagala bazzukulu is that being rude no abazzukulu ayagala bamukyalire fe weekend fe week beautiful negwe Gashumba ogomokenge nnyana e Kampala odigide mu mezenwa olea zirubi gozaalo obwana omutwalire no era kitaffe yafa talina muzzukulu wafa. Does that also apply to you? Yafa talina muzzukulu yes nze byange Shira alina okukola ebibye Shira nazaala omwana amuleeta omukkiriza nawe omutwala ku poliisi nga mwana ngajjajjaawe biri bisatu kanteekemu karaida kano daddi waffe yatugamba ajja kulabirira omuzzukulu ku tamuza ndikozi ziri 3 nga maama we oba taata we mulwadde embeera gy'alimu tasobola kusapootinga mwana obanga ali mu kkomera obanga yafa obiwulidde kati gwe Shira oli obulamu bwo ondeetere Gashumaza akazzukulu okuze ekiro kakaabe nze nkuze tekiriyo tosobola njagala Shira mbulireyo olunaku lumu bwe ruti yakulire wajjajjaawe oba Shira mbulire olunaku lumu nti lwe nali nkomyewo waka saa 8 ogw'ekiro nze olumu natuukako waka saa nali twali ku ikotori yawo waliwo pate nendireyinga paka sawa 4 kitu nakubire simu daddy where are you nga takirabanga sawa 4 n'ekitundu alumbuulire nti daddy yandekako waka era kirambulyeyo naku lumu nti waliyo visitation ye gye saagenda waliwo gye natuuka ku ssomero ng'eri kumpi kuggwa nali nva Congo ngate aperforminze so well ku Taiba nga buli muzadde abuuza ono mwana waani natuuka so late nekinkola bubi nnyo you get it njagala mbulireyo olunaku nti ku parents day sports day saagenda njagala mbulireyo olunaku nti tamu bwe yatandika tyatandikirawo njagala mbulireyo olunaku nti bwe yagenda ku ssomero gulabu teyamuyina naye kyensuubira mu baana be well naye bazadde ennaku zino nga balabirira bafa nnyo ku baana baabwe oli agulona account n'ateerangayo mati biibyo byeno account yo oyo musiru tolaganga omwana by'omukoledde omwana alina okwekolera ebibye era gwe bw'oba ompuliriza nga baggulirawo omwana akawunti mbu ya mwana wange n'ogimulaga n'ozimba apartments nti ezo zize omwana agamba nsomera ki byonna we biri yes muyigirize abaana okwekolera muyigirize abaana okubankinga ssente so okujja ssente mu banka mu statement mugiwulidde bayigirize abaana okukola babanking sente than teaching them to withdraw money. Eggulo nasanze akaana around Mutasa Kafeero obwana bwadde buwala bubiri nga butunda engoye ku street engoye mutwalo nengetinga so touched niyo mutwalo nengubawa nga sigula lugoye kati nengamba kanzikire eri genda gankomewo ndikodinga obwana buno ku video ngendo okoma nga tebuliwo nembuzo obwana bwendezise wano buli wanti bugenze kwekeka KCC ebade ya buyola those are the future arcade owners bano bali ku street abo abana abatofe tuli twali bukoko Buganda fe mu holiday sijukira yo lunaku lwe tutakola mirimo waka muyigiriza abana okukola emirimo holiday no bera n'omwana ku mulimo aba abayindi be mulaba omwana bwava ku ssomero abeera ne daddy we mu dduuka kyokola naye akira alabe sente gye ziva mumpulira abaana bonna abakoze success story bakulaba hustlers era leero ngenda kuddawo ndabo obuwala obwebuli kuba bwangambye nabubuza mubeera naniti ne mami kati ne mmala ne mbunoonya ne mbusanga ku madaala mu Mutaasa gye bwekwese bambi okitegeera kungu muyigirize abaana okukola temuwalaga abaana nti ekyo kikyo buli mwezi genda oteko account yo miliyoni Shiro yo soko kwata simu Motorola njukira bulungi yangamba yagala simu ne mugambo ino gikolerera kubanga Taiba gye basomeranga Taiba it was a good school simanyo bali kyalinga bweriri ngalire ko omwana ne exploring kyali kati nga tugenda ku sharing hall ngayimba ngamayiminga enyimba abantu bali shocked kaba mufuwa sente beba mufuwa sente acha lisene ngameka ne mutopingirako nagula simu Motorola kati natandika okutunda necklace zino binecklace obirabe necklace ngazitunda naweza sene nagula Blackberry
You get it? Natandika okusubula wivi ezo azijja Brazil tami bichebyo waliwo amajani agakisalanga bawala olubuto embuto okusala embuto bine ebibuto ebinene ngazitunda kati bemulaba nga akola si kibya yatandika danga mutetenkanya yasa montegera ndowooza kubanga mugamba from day one teri musajja ajja ku respectinga ngoli mwavu abasajja bajoga abakyala abaavu atenze bwe mbanyina mukyala wange I must empower her kuleza akantu kano banange kanzi jetandikira ku radio 4 radio 7 ne radio 8 oyinza okunzikiza malize ensonga eno mwabakyala abaami abampuliriza bwe bane mukyala wange omwagala muyambe mu empowering afune omulimu omulungi bw'aba ina bachelor's degree muze yakole masters bine mugamba mubajja bakwana ne waka bamukwanirawo ate omukazi bwasiiwa abawaka ababoda bamukwana n'abakinjaji nga ne bwo ovudde mu nsi muno ng'omuyinamu abaana ayina network ki enene you get it nebine byogamba mbu abaana essaawa zino tuddeyo nkubuulira ekirala why I believe nti abaana balina okukola mu holiday abaana babeere hands on kasooka tuweereze essaala zaffe eri Katonda kubanga abasawo be bajjanjaba naye awonya ye Katonda ateekeko Katonda akwate omukono gwe aguteeke ku Jose Chameleone awone kubanga Chameleone nze mukwano gwange ye muyimbi yasinga wano mu Uganda taliiwo Chameleone yasinga ye muyimbi yasinga kati manyi waliwo abanyiize aliwo abalowooza nti abalabe basinga Chameleone yasinga a legend tumusabira asuuke ne bw'aba asuuse akyuseemu obulamu bwa livinga akyuseemu yes Chameleone muganda wange Chameleone namumanya 2001 era leero njagenda mu ddwaliro mulabeko okiwulira omwana mu byayogedde ekituufu yes Chameleone yajjayo erinnya lya family eyo yali tumbula yes mu buli family wabeerayo omuntu bw'atyo mu buli family eyaba President Museveni yaliyo wava munno yalimu yaabwe ontegerera mu buli family mulimu omuntu bw'atyo ekyo don't doubt it eyabatamala omugenzi yeye yaliwo eyamwa Migashumba Franga Shumba yaliyo eyange nze ndiyo wali abalala botamanyi then kati awo mbamba manyi because gwe manyi yajeyo family okay but siri at liberty sola kujajinga Chameleone ku mwana byayogera ate sola kujajinga Danera kubanga bombi sibawulirizanga naye kungu simanyi nti oba wali ebiseera amakaba galina challenges families nga kakati eggulo nabadde ndi mu office stray phone call omukazi nankubira essimu tata Peter naye lwaki tolabirira mwana omukazi n'awalabuka okumala eddakiika nga 2 nawuliriza ne mugamba munnange sinze Peter kyolimba yeggwe omwana gwe watuzaalamu waweziza myaka 7 ne mugamba maama gwani nanga nsigwe Peter nti nambuulira nyina omwana wa myaka 7 maama wange teyeyamba nange ndi bubi mwana mulwadde ne mugamba omanyi eno simu gyokosa smartphone nti katikitiki ne mugamba funa mukwano gwa ina smartphone you WhatsApp me na WhatsApping ne mubuza can you call me yes nankubira ne mugamba can we do a video call nankubira ku video call ng'omuwala aliwo nawo tunga enviiri zonna oyinza okugamba nti amaze emyaka 4 mu lutalo the humanitarian manager ne mubuze namba eno eri ku mobile money nti yeye ne muteerako sente olid kungu family zina ebizibu abakazi balina ebizibu mu maka abasajja balina ebizibu mu maka olinga bwakubulira ebizibu oyinza okugamba Allah nze ndi bulungi omwana bw'avaayo okwogera bw'atyo waliyo smoke kyankubye walanze kyankutudde omwana sebo jangu nyambeko Danera nali mumanyi an exclusively typical conservative true African woman
Daniela kwane wabwe nagendanga esseguko nemba saba family ya Chameleone family ya Daniela ne ya Jose Chameleone mulwane nnyo nga bemusobola mujje ebintu mu mawulire kapijjamu n'abaana naye omwana ono enjoga gyeyogedde ng'alinganga empologoma ebadde ensibye ku lujegere n'erukutula negamba kankwate buli kintu sagana ku associating na family ya tata wange okiwulira nga kitegeeza they know a lot. Tusabira Chameleone Katonda amusuuse ne tusabira Chameleone akyuse lifestyle. Chameleone yayinza tufaako enkya senga takyusa omwana ayogedde ku mwenge mwana genze ekitabo tata wange mwenge yes omwenge gusa abantu baffe nawe bomanyi waliwo omuntu omukulu ennyo mu ggwanga munondoza mu hierarchy y'abataano abasooka mwali boya singa yava ku mwenge singa mufu teri kintu kibinga kunywa mwenge ng'ate tolya olya n'osula ng'ogunywa nga tewali breakfast olya ndowooza anywa tolidde tamala emirundi muganda wange bwe yagobwa mu State House nga talina mulimu n'agetenga frustrated. These are facts. N'alwala n'atwalibwa mu ddwaliro abasawo ne bamugamba mirundi va ku mwenge nitwegeya Chameleone nitwegeya tamala emirundi nze akugamba ndayira nga ntya Katonda ne muleta ne food supplements nazijja Germany mirundi naddawo n'anyirira ng'agoberera amateeka g'eki abasawo olw'okuba yali so frustrated n'addamu okunywa eki omwenge ate kino nkizudde abasajja abalina abakazi babiri basatu abeera mu balance bw'ati omukazi amanyi B yamulabiridde B amanyi C yamukoze eki n'abeeraawo abeera mu bbanga bw'oti awo ngenda mulabe leero Jose nenkwebaza Chameleone okugaana bano principle okujja okulaba ate kyakusanyusiza nnyo Kyagulanyi ayina ettima oli muyimbi munne yabadde ageze mulabako Kyagulanyi ayina ettima Kyagulanyi tayagaliza gurupu esinga okuvuma Chameleone yadde agenze nayo nga bazze kakasa ali mu state ki omanyi Kyagulanyi amanyiddwa nga Munnayuganda akyasinze okwekubisa ebifaananyi n'abalwadde. Chameleone talambulangako mulwadde n'amulekera emitwalo 10 principle Kyagulanyi talina mulwadde gwe yali alambudde n'amulekera emitwalo 10 ayagala ajja akulambule yeekubisa naawe ekifaananyi bukedde ereete front page story eti Bobi Wine alambudde Chameleone. Mu bajegabe bano baluuza bo balowooze nti nno principle yakyalidde mukwano gwe. Tewali mu Uganda wano tewali muyimbi ayina ttima nga Bobi Wine. Bobi Wine ku nsi kuno avaluwinga ebintu biri ebi ye family ye n'abaganda be yadde tagenze kulaba Chameleone kyagenze mulaba out of love yadde agenze kakasa afaddi kifana kikyenfuna. So Chameleone, thank you very much obutakkiriza mubizibu tuyimirira ffenna ne bannaffe lwaki mubizibu ate mu bulungi. For example now nga mu okufa kwe kutugatta mu bulwadde muno yajja n'akulambulako kakati nawulidde mbu Chameleone anoonya ssente genda mu ddwaliro lisingako. Kyagulanyi alina ssente ffenna tukimanyi ye opposition politician mu history ya Uganda asinga ssente. Njagala nuupu efaninge Chameleone ayagala nuupu yebe mfano nja kujja ku radio wano n'apologizinge Kyagulanyi principle otulaga nti oyagala Chameleone kwata ku 3.7 billion eziweewa nuupu eyalifutinga Chameleone agenda janjabibwe ettake India oba mu America oba South Africa. Ekyo kikulaga nti yaba genuine. Chameleone weebale abanyankole bagamba weebale yadde agenza ku showbiz teri kirala okiwulidde ku showbiz mu bulwadde. Njagala Bobi Wine andageyo nti yakyalira omulwadde bwaki n'amulekera emitwalo 5. Bobi Wine yamenya rekodi Katolu Bwama bwe yafa
abantu ne bagamba kino genda mu Guinness Books of Records yawa amabugo miliyoni emu tekibangawo abantu ne bagamba kino tekibangawo era ne ba proposing ku social media nti ezo sente baziwange mu frame. That's him. So Chameleone webale tebatira kukiraba Chameleone tukusabira owona obulwadde ne katuna bawakuwonyeza obulwadde weekube mutima bifaananyi n'abalwadde nga ba pretending nti bagenza actually genuinely kubalabako. Eyo nupu ye masterlinza akazanyaako buli muntu alwala Lubongoya Kyagulanyi ne bagenda ku kitanda waali ne beekubisa naye ekifaananyi bukedde omanyi bukedde ye trendingira mawulire ngaago ojjukira ekifaananyi ekyatuka byamaziga oba yali Lubongoya eyekubisa ekifaananyi nesegirinya yali jewole senyonyi yali senyonyi waliwo kino kyendina wano Nairobi oyo semujjuga naye ono yali agize wano nsambi oba okitegere kati Kyagulanyi ekyadde kimututte Nakasero kukeneka Chameleone Kyagulanyi oba oyagala nnyo Chameleone lwaki tiwamuwa kaadi ya bwa meeya bwe Kampala flag bajiwa Nabira yes lwaki wajimuwa bajiwa ani yavuganya ku bwa meeya wa Nupu yali ani bajiwa Nabira yajja ku yes lwaki tiwajimuwa yadde agenze keneka era Chameleone webale Kyagulanyi manyi ompuliriza bw'oba omanyi nti oyagala Chameleone Nupu buli mwaka efuna 3.9 billion sente z'omuw'omusolo tulaga omutima ogw'ekisa eyalifutinga Chameleone okuva Nakasero omutwale South Africa omutwale Turkey India oba US for treatment tukakase yadde agenze kwekubisa bifaananyi Uganda ba mu Jamaica bamita Dexter Daps abadde ku stage awo yakoze performance y'omulembe nnyo nente ebikole byabadde byesitaza mu kaseera nga UCC akamala okuvaayo ku banning ennyimba z'Abannayuganda okubanga Bannayuganda okuli Lily Pazzo Gravity Omutujju Bannayuganda mbaga nti lwaki mu banninga nnyimba z'abaali bano ne bajja ne bakola ebyesitaza ne mubaleka show yabaddeyo saameka kiro yadde y'abaana b'abantu bakulu yabadde music show zonna ezikolewa ekyo zigamba olina kubeera 18 and above period kyovula mu Europe waliwo talk shows or TV shows ezitakkizibwa kubeera ku TV or radio before 9 p.m. sorry before 10 you get it ne Nairobi wano tokkirizibwa kutunda mwenge kuteeka bbala mu university oba ebweru wa university okiwulira aba okulira na university ontegeera oyo omuyimbi gwempulidde mbu baazinye ebisasamaza ebyesitaza byabadde ku CBS byabadde ku Radio 4 byabadde ku show wali Katikkiro we yasinziira okugamba nti baganda baffe Omutujju nani omulala nti basobola okuyimba ennyimba endala ezisinga ziri ekyo yali agezaako okulaga n'ekirabo ogenda mazina g'enkima oba osubira emikiro okukubako bayinza okubbira mu kasino n'okuba enduulu gyeogenze yeeyo oyinza okugenda mu Angenwa oba mezo zammwe ne bakulinya ekigere n'okomplaininga oba obisuubira kiwe kiri bwe weegatta n'omukazi ebintu biri bisatu bwe weegatta n'omukazi ebintu biri bisatu bw'ojjamu empale naye n'agijjamu bintu biri bisatu ebiri expected ku mukazi STDs STIs HIV oba olubuto omukazi byasuubira ebi STDs STIs HIV oba olubuto tewali musajja yegatta na mukazi mu process obwo ne muvaamu Lamborghini oba Ferrari no biri bye bivaamu kati bwogenda mu ebivulu by'ekire by'abatumbaavu ne beeyambula ne bazina ebyekijega it was expected Rita Dansol yakisusiza ngali na mugomesi nze simumanyi na mumanya mwe mubamanyi the mere fact nti omumanyi n'erinnya naye wabaddeyo nze nali mu show ya Fred Sebata abadde ngeze kusaka mawulire wadde ogeze kusaka mawulire wa Sebata agasaakulaba tegaaliyo wa Sebata tegaaliyo mawulire agasaka eri wonna ngendawo kati kakutwale wa Sebata Fred Sebata on Friday yadde show y'omwaka naye akola idinze ne Amoto Mbalanguzo nakulwe rumu bonna kibafunye bantu naye Rod Fred yasinzeeko Sebata yatukubidde show gye sirabanga ennyimba ziri original fe twakulya tulya Sebata
nebaza Mariam Big mukwano gwange, my daughter. Thank you so much. Big thank you so much. Nti walowooza noga nti omusajja gwe bayita Sebatta akoleyo show Sebatta ne bwafa enkya agenda kufanga musanyufu. Namulabye nga amaziga gabula muyitamu essanyu. Bakubye lukoba ku lukoba ekyo ekyasanyusizo kimanyi 65% abadde mu shedi ba Genesis abaana abato bavubuka bato ekirala nga 60% bavandimwe be babaddemu wababaze nalabya nze mbalabirawo emisayi gyaffe Jessica twemanyi magnet njagala mulabe video abantu adde bagenda okwase bato omufu wa sente abakyala bali abensinga empanvu nga kikulaga nti bondi ya Buganda n'abavandimwe eri deeper. So big thank you so much. Mwenaba sponsors naude ne Jenosale ya kibaddemu. Jenosale thank you so much. Okuba nti mwali organize Sebatta. Nesebo Jenosale nkuulira ogaba ku mmotoka. Ne Sebatta mumufunire ku mmotoka ensajja mwatambulira. Ne Sebatta bamwe ku mmotoka. Jenosale baka bumutuseko. Yes, mumwe mmotoka etambulirwa mute mumwe wishi. Awuliriza radio Jenosale. Jenosale tukwegayiridde Sebatta mumuli organizing mumwe mmotoka ensajja mwatambulira. Jenosale Sebatta wene petrol station kwa inanga okunywa amafuta paka lwaliva ku nsikunu. Kwa yatuyimbidde nyimba sho yatunyumidde. Yes. Ampulizo sobologenda ku TikTok ya Frank Gashumba oba Radio 4 ojja kubutulaba live. Kotona ali ku Facebook rather ku TikTok ya Radio 4. Agambye Mr. Gashumba, good morning. What advice do you give to someone, a senior 6 vacist trying to make some money? Omwana wa senior 6 vac kono mulimo gonna oguli mu neighborhood yo. Toyisaamu omulimo gwonna amaaso. Ekiriwo kyoba okola. Omulimo ne beguba mu jama. Kasita banka kasotwala sente mu banka teziba njama. Omulimo ne beguba guunya olusu sente tezibunya lusu. Ekirala abo abajja okutuniyako ba obizibo ba ojizibo mulwaki okola emirimu bwegityo ate nkyabe bajja okujja okwagala okwewolako sente. Sebo naye nga omukwano gwo oba munnabyabufuzi bwe mutyo mukulu Frank Nabuso Doctor naye yatuvudde ku maaso. Bannange yali mbaka wa parliament Bannayuganda sinza kukosa nti ntwala omukisa guno nina ennaku nnyingi mbabikira mukwano gwaffe Dr. Frank Nabwiso. Dr. Frank Nabwiso omusajja azaalibwa mu Busoga. Be bakugamba abasajja adde basinga abagezi wano mu Uganda ne East Africa ye Dr. Frank Nabwiso. Kitalo nnyo abadde mukwano gwange nnyo nno nga gyenkomeza kitalo nnyo. Kitalo nnyo unfortunately ne mukwano gwa Dr. Kiza Besigye tajja kumuziikako kubanga Dr. Kiza Besigye bamulimaanize paka January. Nabagamba wano nabagamba nti supreme leader oba chairman wa court martial ye Yoweri Museveni akyogera ntuluza nti tekijja kusoma. Nebo munaleeta baloya ne mubajja mu buli continent tebajja kuwangula musango wa Dr. Kiza Besigye mu court martial. Akulya court martial ye Yoweri Museveni ate ye complainant. Well, ampuliriza Mwami Gashumba gwayogeddeko Dr. Frank Nabwiso. One of the most popular videos ez'omusajja oyo yagamba nti yajja yaamaana enkoko enkoko yakyolya yali ayogera Lusoga kati yagenda n'amaanya enkoko neekaaba ero kikamuzannyire sibakamuzannyire keekano muwulize ku katono. Bwe nali mu kibiina ekyokutaano bankoba okujja okuyitira omugenyi enkoko nali zisalanga ku nkoko nze namala nga nsiba enkoko ku muyembe me n'atoolamu n'atandika okugimaana nga tisaze ku mutwe enkoko yakyolya nga tiidinga enkoko eri kulumizibwa oba timwidi gavumenti eno eida kubamaana mukyolye babamaane Nabwiso rest in peace. Kituufu nnyo tebasobola kuwangula. Uncle Gashumba, we trust you. Kekale mwebale nnyo abali ku TikTok. Mr. Gashumba, I wish at
on time you give a handshake because I like your words. Because soko musemo wao. Next year bwe tuba tutuseewo January tuine ekintu kye tugenda okutegeka. Njala muyize nnyo radio. Omanyi bantu bangi tuine ebitone ebiyiya abala ne babikopa ne babyonoona. Tuine ekintu tugenda okutegeka next year mu January. Inshallah. Yes. Inshallah tusabike tutukeyo. Era mwe abana bali mu senior 6 vac abawala mwe abampuliza abakyala mutekenga ko radio 4 radio 7. Yes. Inshallah tujja kuba fenna nga tuseeyo ane kampite ku masimu. Hello Sebo obanyabo. Radio 4 Uganda. Tuzikuolya nyono Sebo. Ono Bobi Wine kabutukulu. Yes Bobi Wine. Nkwebaza lwa programu yo Sebo ne mwa Frank Gasumba. Okay. Na ye Frank Gasumba ye ayogera ku wa abana Uganda nafe kiri bangi twetaaga mirimo. Naye abantu abana Rwanda bave e Rwanda ne badukire eno ate osanga be bamwe ate bakola emirimu gya kutwandi bade abana Uganda abalala bakora nze ndi munya Rwanda naye nazali weno Uganda naye bali bateeka ko pressure ayogera ku amujeko Sebo ogambye bannansi ba Rwanda bajja wano ne bakola emirimu naffe abanansi naffe bananyinimu twandi bade tukola abana nkyali muvubuka myaka 35 okyali ki muvubuka myaka 35 nga be batema amanda ewawe bakola buli kimu banna kakati onjala muddamu ate nga Rwanda wali emirembe sigamba nti wali osalo owayi osangibwawa nze Masindi ono Masindi njagala otwawule waliwo bannansi ba Rwanda bawayita Rwandans. Those ones I'm talking those ones. Banje Masindi. Even not only in Masindi. No kuka Buganda. No genda every. Kakati. You osanga mvude Rwanda. Kakati gwe debate yo yononye. Njagala ondagaye ekifo kimu mu Uganda nti eno kampu y'abannansi ba Rwanda abali wano mwawule bannansi ba Rwanda n'abanyarwanda abanyarwanda nga Gashumba we are Ugandans 100% nga bolabo mucholi nga bolabo muganda nga bolabo munyoro nga bolabo musoga nange bwe nkola ki bwendi nkubuuzizza Masindi awo mbulirawo ekifo we kirinzijewo mbubamazeewo emirimu that's a lie ekirala toddanga mokuba simu wano n'ogamba mbufa abavubuka b'emyaka 35 nonsense obuvubuka bukoma ku myaka 25 mbufa abavubuka omeze ebirevu n'envi ne mu nnyindo na buli wamu goga mbufa abavubuka b'emyaka 35 obuvubuka bukoma ku myaka 25 ate n'ekirala fwe twavubukira tewaliyo na kigambo kino mufa abavubuka gavumenti etufeeko ogiyita otya tokiddangamu n'ogamba mu bantu bufa abavubuka nine myaka 35 Lamusiza Sebo. Sebo amanya ne Josizide. Mwani wo ngabuli jo inginiya sesanga manda makota. Inginiya ensonga. Kakati ku nsonga y'abantu banna Uganda abegulidde ensangi zino okunywa omwenge ng'ate tetulya. Taata wange tikiri ku banene bokka lwakuba nti bavaayo oba oluusi y'ensonga ebeera mu mawulire nti gatambulira kuko naye nkubiriza bannayuganda naffe abatasobola kubeera ku mawulire kukulu adda mukungu kutumanya ba Frank Gasumba nti omwenge si solution eyinza okuba nga solution eba oyinza okuba gwagunywa nga kyekitone kyo naye n'okulya kikulu obulamu bwo kikulu abantu ba Uganda bange Frank Gasumba abantu bafa bannayuganda tufa naye ng'ekituse kunywa mwenge nga tetulya ensonga y'omukulu we Masindi ayogeddeko nti abanyarwanda oba oliawo abagwira beefuza emirimu gya Buganda oba gya Uganda naffe abavubuka ba Buganda b'omulembe omutebi tunyooma emirimu abasajja bali bwe bajja ne bakola obulimu obutonotono oluusi ne bafunamu ate bo bennyini ne tulalaba bubi naye nga tunyooma emirimu Abalinginia onagambye Andrew agambye Mr. Kungu thanks for the show Andrew Wekono in Cairo Bank here we are tuned in Andrew leta Cairo Bank irangire program weno kati ulira ono mwana omwami akubye simu mwagadde omwenge gufuso omwenge ate n'ekyamu kimanyi okunoonyereza kulaga nti 86 ku bika by'omwenge egitundibwa mu Uganda mifu
fake boba nyabunywi fake najine emyenge gye mu praisinga sijja jogera manya kubanga egimu girangira wano mifu ekira mu Uganda muno mulimu kye bayita cocaine omufu mulimu amadagala amafu ulira nonywa cocaine omufu nonywa omwenge omufu nogenda mu pharmacy ogula eddagala effu no mira byonna yes mikwano gyange abali mu entertainment industry kino bakingamba nti emyenge egisinga mifu ompulira ndowooza ogenda mu pharmacy negulyoka gukulya ekibumba nogenda mu pharmacy n'ogula eddagala effu noyita mu nfufu y'e Kampala nga nayo nfu obulamu lubusigaddewa okimanyi nti mateeka g'ennyama y'ente gye mulya wano mateeka nti ente bw'emala kuloola essaawa 6 eyina okumala ennaku 27 nga tebanagibaaga nti ente bw'eva Embarara paka Kampala essaawa 6 zemala ku mmotoka okwo ennyama eba efuuse butwa eba yeefumbye kyova olaba mwabampuliriza njagala ogende mu kyalo ogule ennyama y'ente nga bagijje ku ttale ne bagibaaga testi yayo yanjawulo nnyo n'egyoguze mu meat packers nagina emyenge bagikola ki bwe giri so no mutuufu nnyo n'okulya kitalo kya muganda wange Nabwiiso era nsaasira nnyo abataka b'e Kagoma County Ejjinja mu Sogeni Uganda nze Babalanda Ismeruka nga saawa zino mbeera kiteesa kyankwanze Mr. Kungu ne President waffe abavandimwe Honorable Gashumba mbalamusiza nze Moses Mugisha Kololo Kungu Adam, thanks for hosting Mr. Gashumba, and he's really spot on. I'm UPC Lord Councillor Tom Wananda in Namungona. Mr. Kungu, you are practically patriotic. May God bless you for your kindness towards destitutes. How I wish others can learn from you. Charles Kambrasi Alimasindo Charles Bari Bamusiba banga dene ne bamale bamuyimbula kanjongereko nakano era oyo mwami akubye simu okusupplementinga National Water tuziye ku National Water yatwala amazzi waffe Kalungu Villa Maria nemba nyimiri ansanga abasima emidumo pipe mazino okuyita boga Lunyankole nensanga balaboga Lunyankole nenkubira area manager wa National Water nemugane bane mutujoze nnyo nemirimu gyo mu Buganda mugiwadde Banyankole musajja mwe byangamba Gashumba abaana bamwe balangira tebagala kola opportunities zonna twasooka ziwa abaana bamwe ne bagamba tebasima myalo egyo Abanyankole ne bajja okuva Isingiro ne basima emyala gyonna Kalungu yenna Villa Maria ne bamuwa amazzi okitegeera kati ebyagamba musimanya banansi balala batuteeka emirimu giriwa timwagala kugikola kamba we example endala nze buli lwe nninnya ennyonyi nga nfuluma Uganda ng'egenda nga Middle East 70% ku bantu abagibeerako baana baffe abagala okukola obwayaaya si bwe kiri the same plane bwe ngirinnya ng'ekoma Uganda ng'ekomawo Uganda kubeerako Bayindi n'Abachina n'abaliituya kaakati kubanga mu emirimu gye muyisaamu amaaso bagikola ki gye bakola nze akugamba ono abalituya kati batekinze over entertainment industry. Do you know why? They are sincere. Mwati muli besimbu kati omuddo ya agambye mwaine emyaka 35 muvubuka tuddemu nga tuzze mze lindako sebo sigugala studio eno wansanze muno mbagamba ulira goji kubiriza ne sebo nsanze wano yine misango tujiza babiri wano batuyola babiri ulira tubagamba Christmas etuuka mbega iridde police ni wabwine director wa traffic mubeere bakambwe nnyo envuga abantu bavuga mu emotoka bobo ogenda kumulira Masaka Hotel Boulevard bobo yala kusula in 7 star in Masaka Kampala gena Mystery Hotel asula nenjiraba teri ya mulembe nnyo ne Mystery nyayo nyengera kutwalayo osule musuka enjeru tugende di tegeza Mama Rahuma on condition ti Mama Rahuma gogenda naye nze Adam Kungu mugende Mestil by the way mugende Mestil muberenga munyumiro obulamu ne Hotel Boulevard Masaka Mestil wano Nsambya ne bantu ngende yodi gwembulira nengo gane Mama Rahuma era nja mugamba nti terms and conditions I know presenting a national ID Mama Rahuma ambuliriza tuddemu nga tuzemu